olw'ensonga nti akalulu kagenza okugwa newankubadde nga Macron yabadde ali waggulu wabula teyasobodde kubanga awezza omuwendo ogw'essalira ebitundu 5 ku buli 100 waakiri oba 5 n'obutundutundu obumukkiriza okubanga afuuka pulezidenti obanga akakasibwa ku bukulembeze newankubadde nga akalulu kano yabadde akawangudde. Bagenza okumaliriza okulonda nga balaga nti Emmanuel Macron yabadde awangudde n'ebitundu 27 n'obutundu 6 ku buli 100 ate ng'omukyala Le Pen yafunye ebitundu 23 n'obutundu 41 ku buli 100. Omulala yakutte ekyokusatu ye Jean-Luc Mélenchon yafunye ebitundu 21 n'obutundu 95 ku buli 100. Omukyala Le Pen n'aga nti bonna abali ku ludda oluvuganya mwandibadde obaoliawo mudda ku sayidi yange kubanga mugenza okujja nga mukkiriza nti Emmanuel Macron newankubadde nga akoze naye waliwo ebikyaganye n'olwekyo singa mudda ku sayidi yange bijja kubanga bitambula bulungi naye nga tewali amanyi mu kaseera kano bagenda kudda sayidi ki. Okulonda kwabaddemu abantu abasoba mu 10 kubanga Jean Lassalle yafunye ebitundu 3 n'obutundu 16 ku buli 100. Fabien Roussel yafunye ebitundu 2 n'obutundu 31 ku buli 100. Nicolas de Ponty ebitundu 2 n'obutundu 7 ku buli 100. Waliwo Anne Hidalgo yafunye ekitundu 1 n'obutundu 7 ku buli 100. Philippe Poutou yafunye obutundu bwadde 7 ku buli 100. Nathan Akaudi yafunye obutundu 5 ku buli 100 ye yasembye mabega nenge yakutte ekyokuna ye Zemmour yafunye ebitundu 7 ku buli 100. Eyakutte ekyokutano yabadde Pécresse yafunye ebitundu 4 n'obutundu 79 ku buli 100 ate nga yakutte ekyomukaaga yabadde Jadot yafunye ebitundu 4 n'obutundu 58 ku buli 100. naye nga akalulu kagenda kuddibwamu envuunula bya wakati wa Marine Le Pen ne Emmanuel Macron okulonda kani agenda okubanga asinga bagenda kuddamu okulonda ngenda kuz'omwezi 24 omwezi guno gwennyini okusalawo ani agenda okubanga afuuka pulezidenti wa Bufaransa ddaku wadde nga opinion polls zikulaga nti Emmanuel Macron akyali waggulu nnyo akyaleebya obaoliawo. Ampozesa okumaliriza twali wano wiiki ewedde abasajja bakituuseeko Ssaabaminisita w'eggwanga erya Pakistan Imran Khan yajiddwamu obwesige olunaku lw'eggulo Parliament yatudde newankubadde nga waliwo okusooka okuvunvubika ku Sunday